Ampuliriza nkulamusizaako nnyo okusinziira yonna gy'oli. Eddakiika ziri 11 zimaze okuta ku ssaawa M ey'akawungezi ka leero. Nze Kalule Lameka, puroguramu kkiriza obagaana okuva ku bbalaza okutuuka olwokutaano. Mwamanyira ensonga ez'enjawulo ezigenda maaso mu nsi. Oli kumando 89 akatonyeza 2 bingi bikoze amawulire wano mu ggwanga n'ebweru waalyo wetwogerera nga Abayisiraamu bali mu bimuli bya Bulange, bali mu kusiibululwa obwakabaka, era abakulu bangi gye bali mu ndaawo, abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo n'abantu abalala bonna abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Ebweru w'eggwanga bingi gye biri kitegerekese nti abakulu okuva mu ggwanga erya America n'okuva mu nsi ya Ukraine bagenda kuzinkana Saudi Arabia sabbiiti ejja okwongera okukkaanya ku ngeri y'okutabaganya ensi ya Russia n'eggwanga erya Ukraine okumalawo okusuka omugwa okuliwo n'okuttingana olutalo lukome. President Donald Trump yabiri mu mitambo era kinajjukirwa nti President Zelensky wadde nga waliwo ebyasooka okubaawo yamala n'amuwandiikira ebbaluwa nti kati tukulemberemu ffe tukkakkanye ensonga zitambule. Era agavuddeyo galaze nti President Trump ate kagadaga nti ku bimu ku byatunuulidde wadde nga bambadde bamulaba ng'omuwagizi ennyo wa Russia mbu kati atunuulidde okuteeka nnatti ez'enjawulo ku ggwanga erya Russia, okulinnyisa emisolo ku byamaguzi ebiva mu Russia okutuusa nga bawulidde akazitaako ne bakkiriza okusiriikiriza mu kulwanagana ate era n'okukkaanyiza ddala okufundikira olutalo lwe baawakula ku ggwanga erya Ukraine. Ebigambo bya Trump kati byebyo ebiva nnyuma. Yasooka kugugumbula President Volodymyr Zelensky tennakyemalira yennyini awedde emirimu naye ate bwe yakkakkanye ate kati byebyo bigambo ebijja ebivuddeyo. Nina Dr. Kizza Gordon avudde mu Quality Chemicals, tugenda kwogera ku bulunzi. Tulamuseeko. Webale mu test wa programu era abawuliriza mwenna mbalamusaako nti mwebale kwekumira ku kya Basa 89.2 n'okuwuliriza Quality Chemicals byezzenga esomesa era ne leero tuzze omulamwa gwe gumu engeri gy'osobola okubeera ne faamu yo eyeeyagaza. Quality Chemicals yani kuliko asoose okumuwulira leero? Oyo yenna asoose okuwulira ekigambo Quality Chemicals nti Quality Chemicals ye kampuni yokka mu Uganda ereeta eddagala ery'ebisolo okuva emitala w'amayanja, ye kyakola eddagala ery'abantu, ereeta eddagala ery'ebirime n'eddagala ery'ensiri, ebiyenje, ebiku. So yeyo Quality Chemicals nti tuleeta ddagala ate twekuumira ku mutindo. Ye moto yaffe. Amakanda mugasimbyewa? Amakanda tugasimbye Katwe ku Quality Chemicals House era tukola Monday to Saturday okuva ssaawa emu paka ssaawa 11. Departments zonna zikola era mu ssaawa ezo bw'obozze nti abasawo baba basobola okukolako bulungi. Ng'oggyeko okutunda eddagala buweereza ki obulala bumu? Ng'oggyeko okutunda eddagala tulambula farms kati bwe mba ndi mu by'obulunzi tulambula farms ne tweyongera okuwa amagezi tetukoma kutunda eddagala lyokka twongera ne tukulungamya engeri gy'osobola okutambuzaamu faamu yo ng'ofunamu amagoba. Ate naawe atanatandika pulaani eyo gyeri nti tusobola okulungamya engeri gy'osobola okutandikamu ennyumba y'enkoko, biki bye weetaaga, obuweereza obwo nabwo weebuli. Era essaawa yonna tujja tutandika n'okuyambako abantu abo abayinamu obuzibuzibu nga mu mmere. Tuseetingewo laabu tubeere nga tubakeberera emmere tulabe nti abalunzi baffe bafuna emmere ey'omutindo. Ampuliriza Dr. Omuwulidde, tugenda kwogera ku birwadde era ebiri mu nkoko. Enkoko zirina obulwadde bw'okussa obo kati mu bantu gabeera amawuggwe nti amawuggwe galwala? Obulwadde bw'okussa respiratory diseases. Respiratory diseases they cut across nga bw'oyogedde nti mu bantu obulwadde obw'okussa mwebuli. Era myaka ng'esatu emabega
twafunako obulwadde obumu obwali obukambwe covid nayo tugitamingira mu respiratory diseases nti ekwata parts oba ebitundu ebituyambako okukola ki okussa kakati ne mu nkoko bw'owulira endwadde ez'okussa abasinga balooleza musenyiga yokka naye ng'endwadde nnyingi ezitataaganya ebitundu ebyo ebituyambako mu kussa so zezo endwadde zetuyita respiratory diseases nti zikwata ebitundu ebituyambako okussa nga ennyindo nga amawuggwe nga mulimu ekintu kye bayita trachea oba windpipe oba eddokooli yeah? ekisakiro ddekooli kubanga enkoko eba n'ekisakiro eneba pipe eva mu kamwa paka mu mawuggwe omumiro ndowooza gw'omumiro so ogwo nagwo respiratory diseases zisobola okukwata ekitundu ekyo era respiratory diseases zisobola okuleetebwawo ebintu bingi naye ng'ekyasinze okuleeta endwadde ezo ke kawuka aka virus. Waliwo endwadde ezireetebwa virus ate ne zikwata ebitundu ebyo. Waliwo endwadde ezisobola okuleetebwa akawuka aka bacteria ate era nako ne kakwata ebitundu ebyo. Waliwo akawuka fungus abamu tugiyita empumbu nti nazo zisobola okukola ki okuleeta obulwadde obukwatagana n'okussa ate ne bukosa enkoko zaffe. So bye bivaako obulwadde obulwadde obwo ebyo bisobola okuleetera enkoko zo okufuna obulwadde obwo. Nti buli ofuna obulwadde bw'okussa manya nti either akawuka aka virus ke kaleese obuzibu obwo oba akawuka ka bacteria oba fungus. Era tujja zimenyamenyamu endwadde nga bwe mbagambye nti tulabe viral diseases ezikwata ebitundu ebyo ebyokussa. Tulabe bacteria, tulabe fungo. Tutandise na ki? Viral. Viral era akawuka ako simanye engeri gye mukayita naye nga tukayita virus. Era akawuka ako ebiseera ebisinga akasumbuwa farms nyingi. Naye ate ekyennaku tetunafuna ddagala erikajjanjaba. Era tukyakozesa method ey'okutangira. Tutangira akawuka ako bwetatuukawa ku farms. Kati mu ndwadde ezireetebwa virus ate nga zikwata ebitundu ebyo bye twamenye waggulu, ennyindo, omumwa, windpipe, lungs, mulimu Newcastle. Abasinga tebamanyi nti Newcastle disease oba mu Luganda simanyi ngeri oba ye sotoka. Sotoka. Nti obulwadde obwo abasinga tebamanyi nti it is among the respiratory disease oba bwe bumu ku bulwadde obukwata ebitundu ebyo ate ne bikosa. Obulwadde obwo Newcastle era enkoko bweba efunye Newcastle abasinga balinda kalimbwe wa green, ekiddukani kya green, naye nga Newcastle bw'aba ayingidde mu faamu yo enkoko esobola n'okulemererwa okussa. Ogenda okulira ng'essa bubi, ogenda okulira nti sound bw'eba essa olina sound gy'owulira eyiriitira. Obulwadde obulala bw'osobola okufuna okuleetebwa akawuka ka virus mulimu infectious bronchitis. Era abasinga buli mulunzi waali amanyi ekigambo IB. Era bw'omusinkanawo ng'ava mu famasi agamba nva kugulayo eddagala lya IB ekifuba. IB eyo esobola okujja mu miringo mingi. Engeri gy'eri virus nti osobola ogitambuza okuva ku faamu nedda ku faamu yo. Esobola okuyitira mu parent stock. Wadde nti IB eyo ebiseera ebisinga enkoko bwe ziba zirina IB ate ne zibiika amagi ng'ezo zi breeder oba enkoko ezituwa obwana obuto, amagi ago oluusi tegatera nakwalula. Bw'ogateeka mu kyuma gasigalamu. Naye ng'obulwadde busobola okuva ku parent ne buddawa ne budda mu buto. Then obulwadde obulala
waliwo bwe tuyita avian influenza era nayo senyiga naye senyiga oli omukambwe. Waliwo obulwadde bwe tuyita infectious laryngotracheitis. Ekigambo ekyo kya luzungu simanyi engeri gye nnyinza okinyonyola mu Luganda naye nga senyiga era nayo senyiga. So kati gwe oyinza okulaba nti senyiga era kye tukugamba nti yita omusawo ayawulemu senyiga ki. Is it bacterial? Is it viral? And viral yeriwe eyo yennyini virus. Kati bwe tudda ku bacteria yo lya yawula atya muzipima teze mutajjeko musayi nti otwala okebere enkoko tuyinawo pathologists emakerere nti tusobola okutwala enkoko ne bakola ki ne bagisala ne bazikebera. Process mpanvu era farms nyingi zitujjeeko samples ne tutwala. Omusawo okusinziira ku bukugu bw'ayina asobola ogisalira ku farm n'akwawuliramu virus esumbuwa enkoko yo oba it is bacterial oba it is fungal. Ngatunde butundu zikunyama bwati. Nti tulina ebitundu bye tukebera okukola judgment. Katuyinamu bacterial endwadde nga mycoplasma gonde bacteria nga mycoplasma nti tuleetera ekirwadde buli omu kyamanyi nga CRD oba chronic respiratory disease. Ekirwadde ekyo nakyo era kikwatagana n'okussa nti enkoko bwefuna ejja kugwamu amaanyi ejja kuba tekyasobola kulya. Era mycoplasma oyo asumbuye nnyo farms nyingi naye nga amawulire amalungi nti oyo ate ekika ekya bacteria ekyo ekireeta obulwadde obwo nti kisobola okuwona. Ekyo kyo kirina eddagala era njagala bakakasa nti Quality Chemicals eddagala lyo yalireese okuva mu mawanga ag'enjawulo omuli Germany, Holland ne India. Amadagala ago gasobola okuyambako ku bifuba ne senyiga byonna bye tumenyaawo. Singa ekifuba kibeera viral era tukuwa amagezi engeri gy'osobola okukola ki okukiweweeza ate enkoko ne zibeerawo bulungi nga zikola ki nga zibiika nga zikula bulungi. Tuyinawo ekirwadde nga infectious coryza abasinga batera tukubira amasimu ng'agamba musawo endwadde enkoko zange zizimbye omutwe, enkoko zange zizimbye amaaso tekyasobola kulya. Eyo naye ebaki eba senyiga naye nga mu kika ekya bacteria era obulwadde obwo tubuyita infectious coryza buleeterwa akawuka ka bacteria nti nabwo busobola okukosa nnyo enkoko zo. Kati mulimu obulwadde nga fall kolera. Kolera ono gwe muwulira mu bantu ate naye asobola okukola ki mwali mu nkoko. Kwatiramu awo katono tukomewo. Ampuliriza Emmanuel Sokoli dakiika ziri 27 zimaze okuyita ku ssaawa emu. Nenjagala kujugiza nti Tamido ly'eddagala ery'omulembe mu kulwanyisa enkuyege ne zisaanirawo ddala. Buli enkuyege eryako n'etambula kati ginaye gikoonako ng'enemaze okunywa ku Tamido eri nayo terama zonna zigenda lumu. Bw'okozesa Tamido enkuyege zonna zifiirawo. Ng'osima omusingi otegeka faamu yo osimba miti n'ebirala ng'ebyo kozesa nnyo Tamido. Tamido akwata kisooka mu ddagala eryesigika mu kugoba n'okutangira enkuyege. Tamido w'omutadde amalawo emyaka mingi ddala so wakozesa nti buli sizoni oteekeyo nedda ng'owa enkuyege ng'okozesa Tamido. Tamido asangibwa mu Quality Chemicals ku Quality Chemicals House wali Katwe ne mu hardware zonna ezeesigika okwetoola eggwanga. Kale nno ensonga zeezo yongera kuzinyweza. Nkujjukiza nti Forest Treza kifo kya kuwummuliramu n'ogenda n'owummula n'owuzimooza ku bulamu otawusa okumala ebbanga oyagala okugenda kucakalako na muntu wo ate nawe wennyini okwewummuzamu ng'olinga ggwe. Balina ebisulo ebirungi, balina kwe bazimbi, balina ekibira ne mu kibira baatekawo ennyumba ne mugenda mu kibira ne muwummulira eyo ne muddeeyo nga muli mu kibira owulira akawewo kava ku miti obunyonyi bwe bukuzukusa bwe bukuyimbira buli ku miti. Eyo Forest Resort Treza oba ogenze kuwummula. Balina ekifo ekirungi eri gw'ayagala okuteeka omukolo gw'engeri yonna oyagala kuteekayo conference balina
holizi ennungi n'ebifo bafumba emmere eyawala n'ebweru w'eggwanga swimming pool weeri buli kimu gye kino bw'obanga oyagadde kuwummula na famire namba balinayo amaka ng'amaka gali eyo gali mu kino n'ogenda n'owummulako ne famire yonna mwenna basobola okuba accommodatinga children's park weeri n'ebirala tolo okutaano nga luno babeerawo ne live band ne bakuba omuziki okukuyisanyusa nga tuyingira mu wiikendi genda ku mutimbagano gwa www.forestescaperesort.com obukinge oba olabe n'ebigenda mu maaso essimu k'okuba eri noti 7 8 5 21 995 oba noti 778 333 486 era nawe ojja kumanya ebisingawo. Ryan Air Cargo bakugu mu kukutikira emigugu okuva e China nga bakozesa nnyonyi okutuuka e Uganda. Bakuguliza ebintu okuva mu katale, bakunoonyeza akatale k'ebintu byagala okugula, bakutambuza okuva ku kisaawe okutuuka ku woteeri n'okuva ku woteeri okutuuka ku kisaawe okukosa okukutambuza mu butale obw'enjawulo. Bakufuna invitation letter era basobola okukuguliza tiketi bakuvunira n'oluchina ng'ogenze mu katale baweereza ssente eri yogayagala okugulako ebintu bakikola ku bwereere. Kati n'ogwo omusuubuzi bwe yunoonyumirwa empeereza yaabwe tasangika bali ku BBC Building room N212 opposite Bank of Africa Nabugabo Street ojja okubasanga. Essimu eri nooti 7 nooti 152 351 oba nooti 762 799 885. I&M Bank egamba nti naye ezze eri ku lulwo bakuleetedde empeereza zaabwe ez'enjawulo. Ekisooka genda otereke nabo ssente bazikuterekere beesigwa. Genda weewole ssente okuva gye bali bajja kukuwa ku magoba masaamusaamu ate nga tebakutaddeeko kazito kali awo. Eyo I&M Bank balina ekyuma osobola okugenda wali ku Kingdom Kampala bakita digital pod mwosobola okuterekera ssente n'okutuuka ku kawumbi kalamba mu budde bwonna bw'oyagadde oba ssaawa 6 za kiro oba ssaawa 9 ng'olina bukadde bwo 5 olina bukadde bwo 10 olina kakadde kamu 200 gwegenda bugenzi ka Kingdom Kampala ku ttabi ya I&M Bank otereke ssente zo awatali kutaatagana kwonna. Byonna babikola bagamba nti beerende ku matabi gaabwe ag'enjawulo Ntebe ne wala yonna. Ssente zikuumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund of Uganda okutuuka ku bukadde 10 enkola n'obukwakkulizo bigobererwa. Nkyalina musawo Gordon Nkiza okuva mu Quality Chemicals. Otugambye nti n'enkoko zifuna kolera? Enkoko nazo zifuna ekirwadde ekya kolera era nakyo kireetebwa akawuka aka bacteria ako sijja kabagamba kuba kati naye nga akawuka bakayita Pasteurella maltosida nti kasumbuwa enkoko obubonero obumu bw'osobola okuzirabirako nti enkoko zijja kuba zissa bubi enkoko zijja kuba ennyama yaazo isobola okukyukamu neefuuka ya bbululu. Ebiwonzi nabyo bisobola okukyuka ne sayinizi endala nnyingi naye nga nabwo obulwadde obusobola okukosa ebitundu ebyokussa ebituyambako okussa. Nabagambyeko nti ekirala enkoko zisobola okufuna obulwadde obw'okussa okuva mu fungus zetuyita fungal infections. Mulimu ekirwadde nga aspergillosis. Ekirwadde ekyo kitera okusumbuwa obukoko naddala nnyo obuto singa buba bulidde emmere ng'erimu ng'erimu empumbu oba ng'emmere bagiterese ebbanga ddene. Akawuka ako kasobola okukwata enkoko ate ne kakosa nnyo ebitundu ebiyambako enkoko okussa. Era ojja kulaba akakoko nga kalinga akasika omukka kayina labored breathing kalwana okussa bumanyi okwasama ne bubeera ng'obusika empewo. Era mu bantu ndowooza bw'otuuka ku stage eyo baba bakutadde ddako oxygen naye nga ekirwadde ekyo nakyo kisobola okukosa nnyo ebitundu eby'enkoko ebituyambako okussa. Kakati ebirwadde bino tusobola kubijjanjaba tutya oba tusobola kubijjanjaba tutya nga bizze? Kakati okubijjanjaba obujjanjabi Quality Chemicals ebulina era mbadde nsaba nsooke mbamenyeremu
engeri gye busobola okusaasaana ku faamu then tulyoke tubujjanjabe kubanga quality chemicals twesigama nnyo mu kutangira tutangire obulwadde obwo nga tebunakukosa naye ate naawe abufunye era tuveeyo tukole ki tubujjanjabe naye nga twagala sooka okutegeeza nti obulwadde obwo enkoko zisobola okwesiiga obulwadde singa mufuna wabeeramu emu ng'ebuyina esobola okusiiga endala okuyita mu mpewo nti enkoko eri bwesinizinga neyasimula ezo droplets ezo zibeeramu obuwuka obwo it can be virus, it can be bacteria nti enkoko endala nekola ki nekalonda nekassa obulwadde obwo busobola okukola ki enga bwe mbagambye nti obulwadde obumu ebirwadde ebimu biri viral tusobola okubisomba okuva ku faamu emu ku ndala nti osobola okuyingira ku faamu maybe n'emmotoka ng'eriko obulwadde ng'obwo bwa Newcastle ng'eriko obulwadde bwa IB ate n'obutambuliza ku mupiira gw'emmotoka n'obuyingiza mu faamu endala ate oli naye n'abujjawo awo wabweru n'abuyingiza mu nnyumba y'enkoko nezikola ki nezirwara singa ennyumba ye bateyina mpewo emala obulwadde obwo nabwo busobola okubeera waasi naddala nnyo ng'enkoko tezirina mpewo singa ennyumba ye y'enkoko eri kumpi n'ekkubo ekkubo liriko enfuufu nnyingi enkoko ezo zisobola okusseeyo enfuufu ate enfuufu eyo neekossa ebitundu ebyo bituyambako okussa nga windpipe eyo gye mbagambye omugaso gwa windpipe ogusingayo obukulu nti okuyingiza empewo n'okugikola ki n'okugifulumya lyekkubo eriyingiza empewo ennungi ate lyerimu lyekkubo erifulumya so emmese zisobola okutuleetera obulwadde obwo emmese neziva mu kiyumba ekimu ate nezitambula nezidda mu kirala era tujja kulaba nti bw'oba oyagala okubwewala ebintu ebimu by'olina okukola okulwanyisa ki emmese naye era nga bwe bagambye mu ntandikwa awo nti kyusi ate n'eddagala eryeriyina nti kati gwazze okujjanjaba enkoko tujja kugoba n'emmese tugobe n'enkuyege ate nawe tukujjanjabe mugobe n'enkuyege manya n'emmese emmese tujja kuzitta nti ate n'omuntu naawe bw'oba olwadde tukole ki tukujjanjabe singa obeera nemu n'essenyiga mu nnyumba y'enkoko essenyiga esobola okuleetera enkoko okufa singa enkoko eyo eba efudde n'otagidisposinga bulungi oba disposing mukiiramuogisaanyaawo okugisaanyaawo n'otagisaanyaawo bulungi in most cases tukugamba okuzookya naye oluusi otuuka ku faamu ng'enkoko yafa lwakubiri leero lwakutaano ng'ekyaliwo awo nti obulwadde busobola okukola ki zinazo zigyetoloola then obunyonyi buno obunyonyi nabwo busobola okukola ki okutuleetera obulwadde obwo oluusi tugema naye ate obunyonyi buli tetukola ki tetubugema bwo busobola okubeera resistant to some of those diseases oba endwadde ezo ez'okussa naye ate bwe ne bujja nga carriers oba ne bututerekera obulwadde then ate ne bubuyingiza mu nnyumba y'enkoko so bw'obulwadde yeyengeri ezimu zisobola okukola ki obulwadde obwo okuyingira ku faamu okusaasaana tesobola okuleetebwa emmese obunyonyi n'ebintu ebirala so wabadde ombuziza ku nga tugenda awo ku ngeri y'okujjanjabamu endwadde zonna zino tosobola kuzigema mulundi gumu noga nti enkoko zange nzigemye nga buto ebyo byonna bifuye mu ngombe tebijja kunnumba obulwadde obumu ekituufu kiri nti vaccines weziri naye ate obumu vaccines teziriiwo ate tetunafunayo tekinologi eyo nti ogenda okugema omulundi ogumu ogeme endwadde zonna naye nga ffe abasawo tusobola okukulungamya obulwadde obusinga okusumbuwa ki enkoko netukugamba kati buno osobola obugema ate buno
osobola okubutangira mu ngeri bweti bwe nkugamba nti ennyumba y'enkoko erina okubeeramu empewo emala mba nkuyambako okwewala endwadde ezimu. Singa nkugamba nti emmere towa mmere eruddewo nnyo mba nkuyambako okukola ki? So tetusobola kuzigema omulundi gumu. Okay. Kakati tujjanjabe tutya bw'omaze okugwa ku faamu oli alaba enkoko zasimula ziyongobera amaaso gazibye zijja amaziga otandikirewa? Kakati okuzijjanjaba ngenda kigatta n'okuzeewala n'okutangira prevention and treatment. Era engeri emu gy'osobola okwewalamu obulwadde obwo ye ruute eyo y'okugema. Enkoko tuzigemenga. Ate nkubiriza abalunzi okugoberera vaccination programs oba akapapula ako ke bakuwa engeri gy'olina okugema ki? Enkoko zo. Ekyokubiri wali ekintu kyuyita biosecurity. Lye eddagala lituteeka ku geeti singa emmotoka ziba ziva ebweru nga tezinaba kuyingira ku faamu ziyita mu ddagala eryo. Awo oba okola biosecurity. Singa okwata fensi yo efaamu yo n'ogisiba fensi bulungi, eyo nayo biosecurity nti otangira enkoko ez'ebweru okujjawa mu faamu yo. Ekirala footbath oba obwo bwe tulinnyamu nga tugenda okuyingira mu nkoko. Era nayo y'emu engeri gy'osobola okwewalamu endwadde ezimu. Ekirala kukozesa eddagala lyaffe. Nti eddagala lyaffe terikoma kujjanjaba n'okutangira likola ki? Litangira. Era omulunzi omu yambuuziza nti naye ku lwaki eddagala lyammwe lyanjawulo? Kati waliwo eddagala lyaffe lyabula. Naye bagezezaako okukozesa amadagala amalala naye nga omulunzi yavudde n'agamba naye era wadde lyabula naye lyerikira lyerisinga. Era tubategeeza nti eddagala lyaffe tetumala galonda kampani nti ejja ekole ki? Etuwa eddagala. Tusooka ne tukkaanya bulungi ne twetegereza kampuni eyo ekoledde eddagala ebbanga ki egenda tukola eddagala ly'omutindo. Kyova olaba eddagala lyaffe liva Germany, eddagala lyaffe liva Holland mu kampani nga Kepro, Germany mu kampani nga Bremer. Era eddagala lye twatikudde eddala eriva India likolebwa kampani ekyasinza obunene ate kyasinza abakugu mu India, eyo kampani gye tuyita Veco. Etukoledde eddagala erisinga era nsiima nnyo abalunzi abazze ne balikozesa ate ne libakolera ne baturifalinga ku balala. So osobola okukozesa eddagala lyaffe mu kutangira ssenyiga. Engenda gy'osobola okwewalamu ssenyiga, ennyumba z'enkoko tetuzipakira nnyo nkoko. Era lumu nabagambako wano engeri gy'osobola okubalamu enkoko ezigenda mu nnyumba y'enkoko. Singa ennyumba egendamu enkoko nga 5 ate gwe n'ojja n'oteekamu enkoko nga 10, zigenda funa ekizibu ekyo ky'okussa oxygen tegenda zimala ate zimale zikole ki? Zirwale. Waliwo ekintu ekiyita litter management. Litter management kwe kulabirira enkoko weesula. Nti singa gwe eyitayo oba obukuta bwo obuyiwamu amazzi tobukyusa, awo endwadde ziba zigenda kukusumbuwa. Naye buli lw'obulabirira endwadde ezisinga tukola ki? Tuzeewala. Waliwo okukozesa nga probiotics. Probiotics ze good bacterias. Nti tuzikuumira awantu ne tuziriisa ne ziba nnyingi. Then kati gwe nojja n'oziteekawa mu mazzi g'enkoko, enkoko neekola ki? Kati ezo good bacterias ne zirwanyisa bacteria ziri embi. Kati awo enkoko neefuna immunity ekola ki? Emala. Mulimu okuwa immune boosters nga vitamins. Era abalunzi mbategeeza nti essaawa yonna bulijjo kye mutusaba kinaatera okugguka. Waliwo vitamin gye tugenda okuleeta eva Holland era egenda kumala ebizibu ebisinga ku faamu.
era bwe tunaaba tugireese tujja kuba tubategeeza mujettanire egenda bayambako naddala nnyo okwongeza ku basirikale abaki ab'omubiri. Kati olaba tuli mu biseera bya kasana. Kati eyazimba ennyumba nga nyimpi kati enkoko zifuna kye tuyita heat stress, ebbugumu lingi. Enkoko bwe lwefuna stress, abasirikale abagikuuma basooka okugenda awo mu bitundu ebikosebwa stress. Kati enkoko kitegeeza nti eba tekyafuna abasirikale bakola ki? Bamala. Kati obulwadde bujja ne bukola ki? Ne buyingirawo nga bwe bwagadde. Then ekyala nakyongeddeko excessive ammonia. Era ammonia oyo ava mu ngeri gy'olabiramu obukuta bwo. So eyo engemu gy'osobola okwewalamu n'okujjanjaba obulwadde obwo. Endwadde za ssenyiga zikyasumbuwa nnyo abantu, era omuntu yenna atalina eddagala lya quality chemicals ku faamu ye akyasumbuyibwa ssenyiga, kubanga tulina eddagala ly'osobola okuwa akakoko ak'olunaku olumu ne kakula nga tekafunyeeko ki? Ssenyiga. Tulina eddagala ly'osobola okuwa enkoko enkulu nga zibiika, era abasinga obukugu obwo fe ababuyina fekka nti tusobola okuwa eddagala ly'ekifuba ate ne litakosa ne production oba amagi ne zisigala nga zibiika ate ne ziwona bulungi. Quality chemicals eddagala eryo eriyina, era bw'oba otukubiddeko tusobola okulungamya aw'okulijja n'akabeeyi kasaamusaamu. Enamba y'essimu eri kumpi tugibawe? Enamba y'essimu kweri, era abawuliriza nsaba okwata eppeeni n'olupapula kuba enamba ebeerako 24/7 era ya musawo omukugu ku quality chemicals eri 0706 46 34 95 0706 46 34 95. Quality chemicals tulinawo pharmacy y'abantu, tulinawo pharmacy y'ebisoro n'ey'ebirime. Kwatiramu awo wennyini ampulirize eddakiika ziri 10 zetubuza kuyingira essaawa 2. bwe tugenda mu ssaawa 2 tugenda kulira n'aba Greater Kampala Metropolitan Area Development Project tugenda kutunuulira nsonga za byanguudo n'enkulaakulana ezireetebwa mu Kampala n'emiriraano. Bannayuganda tubanjulira sabbuuni aleese akamwenyumwenyu ku matama g'abangi. Sabbuuni ayoza ow'omuti ali omubwati eyeegulidde erinnya ennaku zino yejjama whitewashing bar soap. Atukuza nnyo engoye muweevu mu ngalo, alina akawoowo kalungi nnyo n'eboboozi engoye ko kasigalamu n'oba tutaddemu perfume ate taggwerera mangu. Jama whitewashing bar soap ye sabbuuni asinga obulungi mu Uganda ensangi zino, atagula ssente za nsekoboseko bw'ogerageranye n'ebbeeyi ya sabbuuni omulala. Ate sabbuuni gw'olina okunaaba n'otaddamu kulowooza ku sabbuuni mulala ye Lanzo bathing soap, alimbikanga Lanzo Bubble Blueberry, Lanzo Vanilla Spubelly, Lanzo Ice Cream Menthol, Lanzo Antibacterial. Ate sabbuuni wa Jama washing bar soap ne Lanzo bathing soap gwegenda bugenzi mu dduuka lyonna erikuli okumpi ojja kumusangayo. Supermarket ekuli okumpi ojja kumusangayo. Oyinza n'okugenda mu kikuubo Haji Jali banafa bachapa Enterprises bamukuletedde mu bungi. Nkujjukiza Trimia Property Consultants Limited be banno abaza okukunya ennaku y'obupangisa n'okubbibwa ng'ogula ettaka. Balina poloti okuva ku miliyoni 2 n'okweyongerayo. Poloti zino zisangibwa ku luguudo lw'e Masaka mu bitundu nga Nsangi, Mayana, Kirebe, Katende, Mpigi, Lungala ne Kamengo. Estates zaabwe nteeketeeke bulungi, enguudo nnungi, amazzi n'amasannyalaze weebiri. Poloti zaabwe za byapa. Trimia Property Consultants beesigwa ate nga batunda ne ku kibanja mpola. Ofiisi zaabwe zisangibwa Katende Town. Okumanya ebisingawo bakubire ku nooti 7 nooti 5 Lwenda 284 oba nooti 78 nooti 95 83 94 ojja kumanya ebisingawo. Tamido ly'eddagala ery'omulembe mu kulwanyisa enkuyege ne zisaanirawo ddala, anti buli ekona kuginnayo ng'eri emaze okulya ku Tamido n'eno terutonda. Bw'okozesa Tamido enkuyege zonna zifiirawo. Ng'osima omusingi, otegeka faamu, osimba miti n'ebirala ng'ebyo, kozesa Tamido. Tamido akwata kisooka mu ddagala eryesigika mu kugoba n'okutangira enkuyege.
Tamido w'omutadde amalawo ebbanga amalawo myaka na myaka ngobe nkwege ng'omukozesa asangibwa mu Quality Chemicals ku Quality Chemicals House wali e Katwe ne hardware zonna ezeesigika mu ggwanga era ojja kusangayo Tamido ono. Nkujjukiza nti MTN Uganda nti omuzadde genda mu maaso nga bw'osasula fiizi z'omwana gwe tokkakkanya mukono yongera kusasula fiizi za mwana nga onyiga *165 *8 ng'okozesa enkola eya momo *165 *8 olonda sukulu pe nosasula fiizi buli lw'osasula ate yungira emikisa gy'okwewangulira fiizi za mwaka mulamba osasudde za ttaamu emu ne bakusimbula za mwaka mulamba ebintu ne binyuma n'ofisa enkola n'obukwakulizo bigobererwa nga tuli wamu. MTN yagamba nti tubeera unstoppable tuba toyinza kutuwangula tuba tufuuse b'amaanyi nnyo. Nkyali ne bannaffe aba Quality Chemicals tutunulira ensonga ez'enjawulo programu zino tubeera nazo ku nnaku ez'enjawulo era nkutegeeza nti eyaleero kati tugiwumbawumba eddakiika tusigazaayo 7 zokka naye ng'ennaku z'omwezi 28 ate tujja kubeera era wano 28 ogwokusatu guno tujja kubeera mu programu eya Quality Chemicals endala era nga twogera ku bulunzi nolwekyo ennaku ezo zirambe zijja kukola bulungi. Dr. Kiza obadde tugamba nti mulina pharmacies ez'enjawulo. Pharmacies weziri ez'enjawulo omuli etunda eddagala ly'ebisolo. Abantu bwe bagamba eddagala ly'ebisolo balowooza ente zokka. Naye nga tuba tugamba nti ebisolo byonna enkoko zonna enkoko mwe muli ssekoko embaata n'ebinyonyi ebirala. Then tuyinawo pharmacy ey'abantu tutunda obutimba n'ebintu ebirala byetukozesa ewaka. Then tuyinawo n'eddagala ery'ebirime era omuntu eyakatwegattako tubadde tukyali ku ndwadde ezikwata enkoko ze tuyita respiratory infections oba endwadde ezikwata ebitundu by'enkoko ebiziyambako okussa. Era nembawe enamba y'omusawo nti singa oba weetaaza obuyambi bwonna oba okubuukinga okukyalirako enamba gy'okubako eri 0706 46 34 era nenyongera nembategeeza nti Quality Chemicals eddagala erijja mu bakugu abakyasinze okukola eddagala eddungi omuli kampani ng'eya Bremer eyo esinzira mu ggwanga erya Germany. Tuyina kampani eya Kepro eyo eri mu ggwanga erya Holland ne kampani eya Veco eri mu ggwanga erya Buyindi. Era bw'oba oguze eddagala lyaffe kakasa nti kuliko futures ezo nti kuliko ekigambo Veco ku ddagala lyaffe eriva India oba Kepro eriva Holland oba Bremer eriva Germany. Era netukugamba nti eddagala lyonna twalitekudde abayina ebifuba ebitawona abayina ebiddukano ebitawona abayina emisujjasujja ku faamu n'abaagala okutangira endwadde zonna bajje ku Quality Chemicals pharmacy yaffe nzigule era n'omusawo waali Katwe ampuliriza katuje wanje Lambeka wanje sebo nkulamusizaako. Yes sebo erinnya lyange nze Ssebunje Umaru sebo ndi wano mu kibuga ky'Omulodi Sanga lya Jeriasuka ageranga mu kibiina kya Democratic Party. Ekati abakwaite Chemical abo mbeebazizza nnyo era nawe nenkwebaza okuleeta omulamu omulungi ku leediyo ya Ssaabasajja kubanga kaakati ze sineewunyisizza nti agenze nagamu n'enkoko zikwatibwa kolera neneebuuza ne ŋŋamba nti ate zitandika zitya. Ekyo nno ndabidde nga ddadda kyakuyiga nnyo. Okay, tuyanziza CBS. Sebo wanje webali tuweereza munywanyi. Sebo Amannya nze Galuwango Junior Nakumusana. Sebo nzaalwa eri Kyakatebe Bukoma Nsimbi mu Buddu. Omusawo oyo mulamusizza. Annyonnyodde ebintu mu butuufu bye tubadde tutawulirangako kuba ebiseera ebisinga naddala abalunzi ogenda n'olaba oluusi ng'oli alina enkoko nnyingi naye ng'omuntu waaba alina ssenyiga tamukkiriza kuyingira mu kiyumba ekyo. Awe neebuulizanga nze nti empewo weebeera nga nnyingi kaŋŋambe ng'obudde bwa mpewo nnyingi nnyo enkuba ng'etonnya buli nnaku ekyo tekisobola kubeera nga kikosa enkoko zaffe oba nedda. Nze Galuwango. Okay, CBS. Ngulame kuweereza Sebo. Ye nnyabo. N'agaita ndi Bukunda. Omukulu mumbuuliza enkozi zange zibadde zakatandika okubiika ne mukulu wa Miko 20 oluguudo lwaffe n'olukolebwa zeesaze okubiika
izo lezibika tule bbiri nekati netulemu okujonda muguba mukisa ampa magezi ki alongo gayita ebukonda. Okay, tweyanziza nnyo akadde nno kawedde eddakiika tusigaza 2. Waliwo Veronica Nalunga ali Buloba wagambye nti mulambula abantu abaagala okutandika faamu z'enkoko ne mubalungamya. Yaga nti bw'abanga ayagala kumulungamya ku ngeri ya kuzimbamu nnyumba za nkoko n'okutandikamu faamu mubaba ssente mmeka? Oyo kumuddamu speed nti okulambula kwa Quality Chemicals kwa bwereere era bwe tujja ku faamu yo tetukucharginga nusu wadde neemu wadde z'amafuta. Okay. Quality Chemicals yasalawo okuddiza abalunzi era ennamba eyo gye mbasomedde gy'okubako n'obookinga visit eyo abatagiwulidde ennamba eri 0706 34995. Okay. Omulala abuziza oluguudo balukola. Oluguudo balukola. Enkoko tezikyabika nga bwe mbagambye nti enfuufu esobola okuleetera ssenyiga. Oyinza okwesanga omuntu oyo yafunye ssenyiga olw'enfuufu. Ekyokubiri ebimotoka ebyo biba biwoggana enkoko ziwulira environment etali ya bulijjo voices ne zifuna stress. Okay. So naye nga bwe tuba tuvudde ku mpewo asobola otukubirako. No kati ono ow'enkoko oluguudo balukola abuzza nti kati akole ki? Talina solution? Kyasobola okukola okufightinga stress singa enkoko ziba sindwadde. Naye bwe zibeera endwadde nga ssenyiga avudde ku nfuufu atukubirako ne tumubulira eddagala ly'alina okukozesa. Oluguudo bakyalukola stress agirwanyisa atya mu nkoko ate nga bakyakola luguudo? Kakati stress asobola supplementinga ne vitamins. Vitamins era tusobola mubulira vitamin esingayo obulungi fightinga stress. Ow'empewo waliwo kye tuyita chilling mu nkoko nti singa ebbugumu liba lingi enkoko zifuna stress ate n'obunyogovu singa buba bungi nnyo so olina okumenya sure nti enkoko eri comfortable era bw'olaba nti enkoko ziyina empewo ennyingi we recommend okuteekako some curtains naye ate tisikuziba nnyumba yonna. Kuteekako curtains to a certain level enkoko nezisobola kubeerawo. Wano waliwo Rashid Shesekindi ssentebe wa Utofu agambye nti waliwo eddagala ng'enkoko zirinywera mu mazzi kuba nnunda ŋŋanda naye nga nzirisanga nzungu. Rashid Sekindi Utofu. Enkoko eddagala lyaffe erisinga obungi era lyakuteeka mu mazzi. Twagenda okulaba nga amazzi ye media ekyasinze okutambuza eddagala speed mu bitundu byonna eby'omubiri. Bwe waawo waliwo n'eddagala lye bateeka mu mmere naye kati ery'emmere erirwamukko okusinga ery'omu mazzi. Sibula abatuuliriza. Abatuuliriza ndi mwesimu nnyo okutuwa obudde bwammwe ne mutuwuliriza. Obadde muwuliriza programu okuva mu Quality Chemicals ekwatagana n'obulunzi era tubajjukiza nti buli Friday etandika omwezi n'esembayo mu mwezi tubeera ne programu wano ku Kyabasa 89.2 ate buli Saturday esembayo mu mwezi tubeerayo n'omusomo Quality Chemicals era ng'ennaku z'omwezi 29 tugenda kubeerawo n'omusomo gagadde ogukwata ku mmere jangu oyiga engeri gy'osobola okuliisa enkoko zo bulungi ate ne zitalwalalwala. Kusibudde batulabire kale ampuliriza programu essaawa esooka bwetyo bwetambudde nkomawo n'aba Greater Kampala Metropolitan Area Development Project tosesetulwa kali ampuliriza nyongera kulamusaako nti webale kwongera kubeera mulizo mulungi tuli ku kizimbe Masengere wetusinzira okukuweereza nga bwe nakutegeezezza okuva edda nti mu ssaawa eno ey'okubiri tulina abakulu okuva mu Greater Kampala Metropolitan Area Development Project enteekateeka y'ebyenkulaakulana egenda okukwata mu bitundu bya Kampala n'emiriraano. Abakulu nina basatu bwe tugenda okutambula mu programu eno era kabasooke bakulamuseeko. Asooka nina Namuddu Kate ono ye kansala omukyala akiikirira Ndejje Division ku district ya Wakiso ate bwe yatuuka eyo n'agonnomolerwako ebitiibwa ye minisita atwala obutonde bw'ensi obutale bulimi bya bugagga eby'omuttaka n'ebiringa ebyo. Tulamuseeko Namuddu kozesa ku sembera akatebe eri mpoza bakwad lameka atetenkanya neyanzege omukubiriza wa programu eno amanya
Namuddu Kate jinja lya mazzi litya nkuba nga nze mubaka omukyala akiikirira Ndejje division ku district ye Wakiso ate olw'ekisa kya Katonda omwami Matya Lwanga Bwanika nangonomolako ekifo ky'obwa akulira ebyobugagga eby'omuttaka eby'obutale ebyobutonde bw'ensi byonna mu Wakiso district yonna neyanziza okunkyaza ku mpewo z'emmanduso wano ku lediyo y'obujjajja. Okay, tweyanziza nina serious rameka nenga sinoba kugenda wa serious rameka kansooke ne Esa Wompoza yatwala obutonde bw'ensi mu district ya Wakiso. Sebo mukulu Lamek neyanziza nnyo omukisa guno gwe tufunye atera okukomawo nate okwongera okunyikiza ensonga zaffe ezikwata ku programu ya GKMA. Mpoza Esao gemanya gange nga nze ntwala ebyobutonde ku district ya Wakiso. Okay. Yes. Nina serious rameka serious ono ali mu office wa president atenga ne muteekateeka eno ya GKMA development program nayo anywezeza twamuseko. Omutesitesi tweyanziza nnyo okutukyaza era meka serious nga nkola nga social development specialist mu office of the president, Ministry of Kampala Capital City and Metropolitan Affairs. Nzomu ku gavumenti beyasiima netukwasa obuvunaanyizibwa okulaba nga tuyambako mu nteekateeka za programu eno. Sebo nzikiriza ntuuse okulamusa kwa bakama bange ba ministers Hajati cabinet minister Hajati Minsa ate era ne state minister Honorable Chofa Togabya. Ate nzikirize nkuliseeyo bannaffe bwe tubadde mu mulimu ogw'okulondoola emirimu gya Metropolitan Development Forums bwe tukomekereza olwaleero n'ekitongole kya KCCA era mbeebaza nnyo mwebalire ddala naddala bannaffe aba Ministry of Lands, Housing and Urban Development naddala omwami Stephen Boogere otukoze obulungi obutagambika. Weebale okutukyaza wano ku Manduso. Okay. Ampuliriza tugenda kwogera ku Greater Kampala Metropolitan Area Development Program. Eso ensonga zino kanziteeke gy'oli. Waliwo atategera GKMA bye biki? Sebo omutesitesi weebale nnyo. Programu eno tuzze tugyogerako kati okumala akabanga era abantu abasinga tugenze tugibannyonnyola. Naye ng'eno yenteekateeka gavumenti yaffe eya wakati gyekoze ng'esinziira mu ofisi ya president okulaba nti nno Kampala n'emiriraano. Bwe twogera Kampala n'emiriraano twogera ku Kampala yennyini ng'ekibuga kyaffe ne tugattako district zaffe eya Wakiso, Mpigi ne Mukono ne tugattako ne town councils ezisangibwa mu bitundu ebyo nga mwe muli Nansana, Entebbe, Makindye ne Mukono. Nga kye tuyita Kampala n'emiriraano. Nti enteekateeka eno wa programu eno etunulidde ebitundu ebyo okulaba nga enkyukakyuka ebeerawo mu bintu ebitali bimu. Naye nga ddala essira lisimbiddwa nnyo ku kulaba nti tutumbula oba tusitula omutindo gw'enguudo zaffe. Mu lufuutifuuti eno empagi eyo tugiyita mobility and accessibility. Okay. Kubanga programu eno yeesigamye ku mpagi nnya. Ngera empagi ennya eyo gye njogeddeko y'empagi esooka. Okay. Okulaba nti nno enguudo zaffe n'entambula byonna bigenda bitereezebwa. Empagi ey'okubiri ekwata ku by'obutonde bw'ensi. Ne ku mulundi guli nakyogerako nti nno bwe tuba tukola ku programu eno eby'obutonde bw'ensi biri wakati nnyo mu kuddukanya programu eno kye tuyita resilience and environmental sustainability. Nditutunula ku bintu ebyenjawulo gamba nga kasasiro, gamba nga okusimba emiti, gamba nga okuteeka amatala ku nguudo zaffe zino ezigenda okukolebwa n'ebirala bingi ebiringa ebyo. N'okukolawo ebifo abantu baffe bayinza okuwummulira kye tuyita green belts ne green parks. Nti tusobola okufuna ekifo nga bwe twalina Centenary Park ne tugirongoosa bulungi nnyo abantu baffe bawummuliremu. Empagi ey'okusatu saba okwatiremu awo katono tukomewo tusimbule empagi ezisigaddeyo. 89.8 Ampuliriza Emmanduso Kooli tukyatambula dakiika ziri 10 zennyini zimaze okuta ku ssaawa 2 ez'ekiro kya leero. Ndina bakulu twogera ku nteekateeka y'enkulaakulana mu Kampala n'emiriraano. Mwami Esa Wompoza obutonde bw'ensi Wakiso abadde akyakuga nti bwe twogera ku nteekateeka eno tutegeeza Kampala, Wakiso, Mukono, Mpigi
ne municipali eziri mu bitundu bino era abadde atumenyera empagi ennya okutudde enteekateeka eno eya GKMA development program. Obadde oli ku mpagi yakusatu nga gyotandika? Sebo mutesitesi mpadde ngenze ku mpagi eyokusatu. Ng'empagi eno eyokusatu yetunuulira engeri gye tuyinza okulongoosaamu emirimu mu bendo lino erya Kampala n'emiriraano. Ng'emirimu egyo kwe kulaba nti no abantu baffe ab'enjawulo, abavubuka, abakyala, bonna balina okubeera n'emirimu gye balina okukola. Awantu we bakolera walongoosebwa. Era kyova olaba nti nno wano mu mbeera eno tutunuulidde nnyo okuzimba obutale. Era entities zino omwenda ze tuyogeddeko zigenze zifuna obutale obw'enjawulo. Programu eno bwegenda okutuyambako okuzimbibwa. Ate era mu eyo embeera tutunuulidde nnyo n'okulaba nti nno ebyobulambuzi nabyo bitumbula kubanga kye kimu ku sectors abantu mwe bafunira emirimu. So eyo y'empagi eyokusatu. Empagi yaffe ey'okuna erinnya ku kunyweza institutions zino omwenda okulaba nti nno obusobozi bwazo mu kuteeka programu eno mu mbeera gye yina okutambuliramu weebuli. Era mu mbeera eyo programu eno etuyambye nnyo okulaba nti nno egenda otuwa obusobozi waliwo kye tuyita retooling nti batuwadde ebyuma eby'enjawulo okulaba nti buli office oba department eyina okukola ekitundu kyayo mu kukola programu eno eyina obusobozi obwo. Kankwekyo okulabako nga waffe mu environment tebatuwadde air quality testing kits ebipima empewo okulaba oba nnungi oba si nnungi. Ebyakulaba amazzi oba gasengejjebwa bulungi malungi abantu okukozesa oba nedda. Bagenze batuwa computers ez'enjawulo photocopia okulaba nti tuyina obusobozi obusobola okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe mu programu eno. So mu bufunze nti empagi zino ennya nga bwe nannyonnyodde ze zigenda okwesigamizibwako okulaba nti nno programu eno eteekebwawo bulungi sebo. Okay. Mu mpagi eyokusatu okonya okukutereeza ebintu omuli n'ebyobulambuzi. Sebo. Kati enteekateeka eno obulambuzi bagenda kubutumbula bati? Obulambuzi tulina okukola enteekateeka nga kye twandiyise strategy. Nti enteekateeka eyo egenda kuyamba etya okutumbula ebyobulambuzi katugambe mu Wakiso. Nti tulina ebifo byaffe bingi nnyo. Wakiso y'omu ku districts oba entities ezirina ebifo ebyobulambuzi ebingi. Amasiro agasinga obungi gali mu Wakiso naddala mu Busiro. Tetulina okulaba amasiro ago tukoze ekiwandiiko ne tugalambulula bulungi ne tulaga ebigafaako. Okay. Amakuba agagendayo batereevu gegamu ku gano amakubo ge tugenze nga twagala okusitula omutindo. Ebifo ebirala tulina forest reserves mu Wakiso, tulina entobazi mu Wakiso, tusobola okukolamu ecoparks abantu baffe ne bajja ne balambula ebyobugagga ebiriyo. Ebinyonyi tulina ebinyonyi ebyenjawulo mu Wakiso, Lutembe, Emabamba. So wetugenda ebintu ebyo tubiteeka wamu ne tukola ebiwandiiko ebisobola okulungamya obulungi ebyobulambuzi. Sisobola okufuna bulungi engeri gye twandika okufunamu obuyambi okutumbula ebyobulambuzi mu Wakiso. Ampuliriza enteekateeka no yeeyo buli omu ekukwatako era ogwanira okujjaniriza yonna mu kitundu gy'oli. Naye kujukiza nti gavumenti ya Uganda ng'eyita mu minisitule y'ebyobulamu etegeeza Bannayuganda mwenna nti okutandika n'omwezi ogwokuna omwaka guno 2025 gwe mwezi ogujja egenda kutandika okugema abaana omusujja gw'ensiri. Abaana wakati w'emyezi 6 okutuuka ku myezi 11 nabo bagenda kugemebwa era buli omwana wakufuna dozi zigenda kubeera 4. Eddagala lino lyakubeera mu malwaliro ga gavumenti gonna n'ag'obwannannyini era lya bwereere. Abazadde saako nammwe abalina abaana bwe mulabirira mukubirizibwa okutwala abaana mu malwaliro gabali okumpi bagemebwe. Minisitule eddamu okujjukiza Bannayuganda nti omusujja gw'ensiri gwa bulabe ate era gusobola guttira ddala. Ffenna nno nga tuli wamu tusobola okutaasa obulamu bw'abaana baffe n'ebiseera byabwe by'omu maaso. Minisitule y'ebyobulamu ku lwa gavumenti amawulire age gekutegeeza nnyo nti galowoozeeko. Omuzadde tokkiriza mwana wo nyamala sine ya mukaga kutuula waka nga talina kyakola nga waliwo Insurance Training College. Insurance Training College bakuleetedde essomo lya certificate baliyita Certificate of Proficiency in Insurance COP. Omuyizi asomye koose eno afuna obukugu n'obumanyirivu mu kisaawe kya insurance era asobolera ddala okufuna omulimu mu insurance company yonna mu Uganda. Leeta omwana wo akozesa omukisa guno kubanga
agenda kusoma university ate nga bwakola mu insurance company yonna inaaba eyimuwadde omulimu. Certificate ye ne ya COP tesutebola mwana asomye sciences na arts kasitanga banga amaze senior y'omukaaga ayagala okwewandiisa agenda ku mukutu ogw'omutimbagano www.itc.sc.ug oba info@itc.sc.ug oba bakubire ku ssimu eri noti 417 3.3 noti 417 3.3 okwewandiisa kujja kukomanga ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokusatu guno gwennyini olw'okusoma kutandika ennaku z'omwezi 24 era omwezi guno. Insurance Training College ekugamba nti make your vacation count, invest in your future. Bwana Lameka, bwe tutunuulira enteekateeka zino zonna mwami Esauza ayogeddeko kukola makubo, kuzimba butale, byetaaga ttaka, awatali ttaka tebisobola kukola. Kyokka ate gavumenti terina ttaka mu bitundu bino, ettaka ly'abantu. Kyokka ate ensimbi zagirako obukwakkulizo okuva mu banka y'ensi yonna mbo terikulirira bantu. Kakati abamu beebuuza yibadde ebitandikirawa biggwerawa. Sebo neyanziza World Bank si ye yatuwa obukwakkulizo, wabula tulina okukimanya nti World Bank era nga n'ebitongole ebirala ebivujjirira gavumenti yaffe bo tebeenyigira mu kufuna ttaka kuva ku bannannyini ttaka. Batuwa ssente ez'okuzimba amakubo n'obutale n'ebirala, naye obuvunaanyizibwa obw'okufuna ettaka bwa gavumenti yaffe eya Uganda. Naye nga tulina okusoomoozebwa mu byenfuna, ne waaliwo okukkiriziganya wakati wa gavumenti yaffe ne World Bank nti amakubo ge tugenda okusimbako essira mu puroguramu eno si makubo mapya, wabula tugenda okukyusa oba okutumbula embeera z'amakubo agaliwo. Era amakubo gano bwe gaali galondebwa, baalonda amakubo ge tulaba nti no waliwo obugazi obumala. Kitegeeza nti temukosa kingi ku bitundu by'abantu, wababulako katono nnyo. Gwagasi makubo ga kuggula, si mapya, amakubo weegali magazi ekimala, naye olwa standards ze tulina nti ng'oggyeko ge tumanyidde mu nteekateeka eno waliwo emitendera gye twagala okugoberera nti ng'oggyeko ekkubo, kuliko emyalo emirungi, kuliko amataala. Kati ekyo kiba kyetaagisa obugazi awamu obusukka mu obwo bwe musanzeewo naye kitono nnyo. Yesebo. Kakati enteekateeka ebeera etya process omuntu okumutuukirira kuwaayo ttaka byonna bitambula bitya? Nga amakubo gamaze okulondebwa kuba gano gayisibwa cabinet ne parliament ya Uganda, tulina abakugu nga designs zimaze okukolebwa ez'ekkubo. Tulina abakugu abatuyambako ekisookera ddala n'obukulembeze mu bitundu okusomesa abantu kintu kikulu nnyo, bamanye enteekateeka zaki za gavumenti. Eryo eddaala kkulu nnyo. Abantu bwe batamanya program kiyinza okuvaamu amaloboozi agatali ki matuufu. Naye nga kino ekyokusomesa abantu, stakeholder engagement is a continuous process. Tugenda maaso n'otusomesa abantu bamanye ebirungi ebibaddemu. Bwe tumala mu bakugu bano mulimu abapunta. Abapunta be beerula ekkubo erigenda okuyitira okusinziira ku design nga bw'ebeera etuweereddwa. Kati ekyo tuyita right of demarcation. Era ne bakuba enkondo, buli muntu n'alaba ekkubo erigenda okuyita. Kati ekyo kikuwa n'ekifaananyi obugazi obugenda okutwalibwa. Era bakola map ze tuyita strip maps eziraga buli muntu ekitundu kye obugazi obugenda okukosebwa. Ekyo nga kiwedde tuddayo mu bantu ne tubanjulira ebiwandiiko bino, maps zino, ng'era tuyita mu bakulembeze ne tubalaga nti kalule Lameka mu kifo kyo tugenda kutwalako obugazi bwe tuti. Naawe Lameka serious mu kifo kyo tugenda kutwalako ki, nga kye tunoonya omuntu form eno gy'asayininga, consent form eyo okutuwa ekifo ekyo ateekwa okubanga obugazi obutwalibwa abumanyi bulungi nnyo. Kati bwe tumala okufuna ettaka eryo, then ne tutandika process ey'okukola ki, ey'okuteekateeka okuzimba
ekkubo naye nga tumala kufuna ttaka. Okay. Yes, omuntu bw'aba tasayinirize consent form nga takitaddeko mukono mukola mutya ate ng'ekkubo lirina okuyitawo? buvunaanyizibwa bwaffe okwogerezeganya n'omuntu oyo okutegeera ensonga lwaki si mweteefuteefu okuwaayo ki ettaka. Naye nga tuyita mu bakulembeze ab'enjawulo ne the Metropolitan Development Forums zenjogeddeko, tuperereza abantu bano ne bawaayo ettaka. Naye waliwo embeera olumu ng'omuntu ate ensonga gy'alina ekyokulabirako twesanze ng'amakubo agamu ekitundu ekyo ekitono nnyo kye tutwala ate omuntu alinawo ekizimbe. Kati newankubadde abantu beeteefuteefu okuwaayo ettaka lyabwe naye ate omuntu tayinza kuwaayo kizimbe kye kimenyebwe ate alagewa. Ate tuba tulina okutuula naye mu ngeri y'enjawulo okulaba nga gavumenti emusobozesa oba emuyambako okuzzaawo ekizimbe ekyo, naye nga twogera nabo era oluvannyuma abantu bamala ne bakkiriza ne bawaayo ebitundu byabwe. Muba wa ssente enkalu nti ekizimbe kyo kino kiyingiridde ddala mu kkubo tukiryebudde, genda ogule ewalala otandike obulamu. Mu puroguramu eno tusimbye nnyo essira okulaba nti gavumenti ogiraga ekifo naddala ku bugazi obuba busigaddewo ne tuteesa naawe ne tukkubira pulaani ne tuziyitamu ne tukkaanya. Kati gavumenti ministry yaffe neeragira contractor okuzimbira ekizimbe ekirala. Munfo yemu mu kifo kyekimu bwebubanga obugazi obuliwo bumala bulungi nnyo. Sikuga nti ekyawano mukiyingidde nnyo kati mukireke nina poloti yange mussa abagabo mujje muzimbe mu yeeno. Emirundi egisinga actually tubadde tetunnafuna mbeera eyo nga bwe nagambye nti ekitundu ekitwalibwako kiba kitono nnyo weesanga ng'omuntu kyasigazza kimala okuzzaawo ekizimbe ekyo. Ampuliriza Emmandu Sokoli, nkujjukiza nti omuzadde totawana kugenda kusimba nnyiriri mbw'oyagala kusasula ate ssente ate biki fiizi za mwana. Tuula wooli kwata essimu y'okozesa enkola ya MTN Momo niga *165 *8# *165 *8# londa School Pay. Bw'olonda School Pay awo nno mukwano goberera emitendera osasula fiizi z'omwana ng'osinzira wooli. Mu nkola neeyo ogenda kutangaza n'emikisa gyo egy'okuwangula fiizi wa mwaka mulamba. Ebyo biwone ogenda nti omwana kati MTN musasulidde ssente z'obadde ogenda okugira okolemu ebirala. Enkola n'obukwakkulizo bigobererwa nigabonyezi *165 *8# *165 *8# goberera mitendera eby'omukisa ojja kutambula nagwo. MTN bwe tubeera wamu tutuuka ku binene. Kugamba nti kakasa ebiseera by'omwana we by'omu maaso ng'ofuna loan okuva mu Platinum Credit, kozesa logubuku y'emmotoka yo, omusaala oba bizinensi yo. Niga *249# oteekeyo okusabako. Kugambye *249# oteekeyo okusabako. Kyalira ettabi lya Platinum erikuli okumpi kubanga wegali okwetoola eggwanga bagende nti bakulu nze ndi wano njagala ssente za kuweerera mwana wange bajja kukuwa loan oteekeyo omwana asome. Platinum Credit bwe obeera n'obwetaavu bw'ensimbi bo babeerawo baga nti when time is money we deliver. Obwetaavu bubaawo bajja kujja bakuwe ensimbi. I&M Bank abo bannaffe tuli nabo ate ne mu nteekateeka emisinde mu bunabyalo egy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka gye tugenda okuddukanga 6 omwezi guno ogujja ogwokuna nga tulwanyisa mu Kenenya tuli nabo. I&M Bank tugamba nti mukwano genda otereke n'ab'ensimbi, genda bakuwola ensimbi. Balina ekyuma ekya digital pod ku Kingdom Kampala osobola okutereka ssente zonna z'oyagadde ne bakaba kawumbi kalamba n'okatereka omulundi gumu mu budde bwo oba ssaawa 6 gwa kiro oba mu mudaga gwa kiro. I&M Bank yeri ku saidi yo. Obuweereza obugumidde babulina ensimbi zikomebwa Deposit Protection Fund of Uganda okutuuka ku bukadde bubeera 10. Enkola n'obukwakkulizo bigobererwa. I&M Bank ye banka gy'obolowoozaako obulamu bugenda kutereera. Ampuliriza oli ku Mando Soda dakiika ziri 28 zimaze okwera ku ssaawa 2 ez'ekiro ky'olunaku lwaleero. Kansoli Ntebe Givugo Sembereko omwami mpozi n'onkulabe bulungi twogere ebigambo nga nkulengera. Kansala Namuddu Keeti gwe twatandise naye nga atuboozaako naye atabadde tannaba kwogera bigambo. Kansala obeera mu bantu eyo
era ebigambo byammwe omanyi oluusi bannabyafuzi baga nti fe enteekateeka za gavumenti baazitujjamu oluusi bwe bagamba naye eno mugiri wakati ebitundu balina obuvunaanyizibwa bwabwe roles and responsibilities mu nteekateeka eno balina buvunaanyizibwa ki ku mitendera egy'enjawulo mu bitundu eyo? Yes, Mukulu Lameka, abantu bano community erina obuvunaanyizibwa bweteekwa okukola okusobola okulaba nga pulogulaamu yaffe eno egenda mu maaso. Ng'era obuvunaanyizibwa obusookera ddala bwe buvunaanyizibwa bwa right of way. Bwe mba njogera ku ekyo mba ntegeeza nti enguudo zino we zigenda okuyita nga Mukulu Lameka bwe yatulambise nti already ziba bwe ziri nga zabeerawo dda naye olw'okuba nti tulina bwe tugaziyaamu akantu ako akaba kayitamu tuba tulina okusaba abantu ne badonatingira ku ttaka ne batuwa ku ttaka lyabwe ako akatono akaba kayiseemu. Era Mukulu Lameka wentwalira omukisa guno okwebaza abantu sofa abaakatuwa ettaka naddala ku luguudo lwa Sentema Bokasa Kachiri Kisozi Kitemu Naggalabispa Namulanda Bweya abantu abo batukoze obulungi obutenkanika kubanga tebatulemeseza balabye obulungi obw'okuwaayo ettaka basobole okufuna development mu kitundu kyabwe. Era bwe tubadde tutambula ne pulogulaamu eno nga tugenda tubasomesa abantu bajjumbidde batono nnyo bukyalimu obuntu butono nga bw'omanyi nti byonna tebiggwawo lumu naye nga twebaza abantu abasinga obungi obuvunaanyizibwa obusookera ddala babukoze obw'okutuwa ku ttaka lyabwe tusobole okulaakulanya ekitundu. Okay, abakulembeze mulina buvunaanyizibwa ki mu nteekateeka eno? Ffe abakulembeze obuvunaanyizibwa bwe tulina mu nteekateeka eno kwe kusensitizinga abantu community okubabuulira kiki kyekiteekwa okubaawo era baba batuwadde ettaka birungi ki bye bagenda okufunamu. Mukulu Lameka oluguudo bwe luba luyise ewaawo ng'obadde olina ennyumba ezipangisibwa ddala ng'enfuufulu lyebadde ezigendamu bw'oba obadde ogipangisa $5,000 oluguudo lwa Collins bwe lumala okuyitamu edda ku 25 oba 3 so mba ntegeeza ki nti oba omuntu ebyenfunayo biba bikoze eki biba byeyongedde so tugenda mu maaso n'okukubiriza abantu okuwaayo okwenyigira mu nteekateeka eno tusobole okuba nga tufuna wakisa empya. Mubatuukako ddi abantu bano? Abantu bano tubatuukako ebiseera buli pulogulaamu lwebegenda okubaawo bwe tugamba nti tugenda ku Sentema era eyo gye tukuba enkiiko mu bantu abo bennyini so tetubayita nti oba ku district mujje bannange mujje twogerere mujje mulina edda kubanga abantu bano ffe tusinga okubeetaaga tutambula ne tubatuukirira buli pulogulaamu weegenda okugenda tugenda ku ground ne tubategeeza ne bakuŋŋaana ne tusobola obbabuulira ekigenda mu maaso ne kitabagwako bugwi nti effe twalabiddeawo bantu naye baba bamanyi kiki nga bayise muffe abakulembeze baabwe. Okay. Oli wa kibiina ki? Ekibiina ekyange ndi wa National Unity Platform. Batutuga nti abamu ku b'oludda oluvuga ne gavumenti ku mitendera egy'enjawulo tebatera okuba enteekateeka ezibuleetebwa gavumenti. Si bwe kiri bagamba kisawo kyataliwo kijjula mayinja kati wooli naye wendi ate nga ndi ku ludda oluvuganya gavumenti. Tulina ebintu bye tulaba nti bigenda kuyamba abantu baffe aba bulijjo oba abawansi abanyigirizibwa. Sisobola kulaba ng'ekize kigenda kuyamba muntu wange wa bulijjo ate n'enkikuba oluusi ekyo bakitusibako kutusiiga nziro wabula tuvumirirwa ebyo ebibi gavumenti byebeekola ebinyigiriza abantu naye ebibatwala mu maaso tubisapootinga ssebo. So enguudo muziri wakati? Enguudo tuziri wakati okulaba ng'abantu baffe bakolebwa ekyo kye balina okukolebwa kubanga twagala Wakiso City ate buli we tukola enguudo era Wakiso efuukira ddala City nga tugobye enfuufu mu Wakiso kubanga ye dormitory ya Kampala ne Uganda yonna okutwaliza awamu. Lameka enguudo zino ezigenda okukolebwa zigenda kutunula zitya? Tufune ku kifaananyi munnakibuga amanye nti ez'emukono zinaba zitya ez'ewakiso zitya endala zigenda kuba zitya? Enguudo zino ekisookera ddala ezisinga za ttaka zigenda kufuuka za kolansi. Obugazi bweyongerako nti emmotoka ziba zisobola okugamba okweyisa bulungi ziyisinganya bulungi nnyo. Enguudo zino kugenda kubeerako emyala
naye nga waggulu w'emyala gino mu bitundu ebimu tugenda kuteekawo abantu we batambulira gigenda kuba mibikke then kubeeko abantu we bakola ki we batambulira kugenda kubeerako amataala agasola agaaka ekiro nga kituyamba okulwanyisa insecurity obumenyi bw'amateeka mu bitundu. Kati obugazi bubeera butusobozezza bulungi amakubo agamu ate gagenda kubeera kye tuyita aga dual carriage nti emmotoka bbiri ziyita eno ne sayidi eri motoka bbiri zikola ki zigenda era ng'obugazi butusobozezza awamu tugenda kuteekawo waliwo kaleeni aka akali wakati emmotoka we zikoma n'abantu gye bakola ki gye batambulira akasimba w'emulingo okajjeeko waliwo awo bodaboda weesobola okukola ki bw'oba weegendereza amakubo agamu waliwo meters ezebanga mita emu bodaboda weesobola okukola ki kino kituyamba okwawula traffic ey'emmotoka aba bodaboda ate naffe abatambuza ki ab'ebigere ng'ogyeko ebyo tugenda kusimba emiti nga mukulu Esau bwe yayogeddeko tugenda kusimba emiti ku makubo gano gonna okulaba nga tulongoosa obutonde. Omanyi kuliko ebimu birala kati nzijukire twali mu Namu Miss Kigundu yawaayo emiti egyasimbwa gyali mingi n'abalala ne bagiwaayo era Kampala n'asimbwa emiti egy'enjawulo naye olwamala okugisimba ate abagirabirira ne babula era mingi ku gyo gyakala n'ekigendwa ne kibula era nani agenda okugirabira contractor agenda kugirabirira mpaka lweginakwata ne gikula. Mukulu Mpoza yayogedde ku mpagi ey'okuna okuzimba obusobozi bwa local government zino okulaba nga zisobola okutuusa obuweereza bwabwe eri abantu. Kati contractor tagenda kubeerako bbanga eryo lyonna kuba contracts ezisinga za myezi 18 okiwulira ate omuti gusimbibwa mu myezi gino egisemberayo ddala nga ebisinga byonna bikoze eki n'olwekyo gubeera tegukuze naye entities zino Mukulu Mpoza gyava ewakiso balina okuba n'obusobozi obulabirira emiti gino bagifukirire paka lwe ginaakula ne gikwata. Sente banaaba nazo bano sente zijja kubaawo omanyi ne ku lw'Emasaka luno by the way naliko mu bitundu by'eka yawe kuliko osanga kuliko emiti misizi n'emiti emirala egyasimbwa ku bbalibbali w'amakubo ng'ojje mu kibuga eno naye banga nti nagyo gyali mingi ku kkubo kumpi okuva Masaka naye ate abantu bennyini be baagitta ng'onalaba gugira n'agutema naye ate weegiri kati walabika bulungi naye ate weegitali si walungi. Bwana Mpoza nga tumaze in fact ate obutale bugenda kulabika butyala mmeka otuge mulimu n'obutale ekituufu mulimu obutale bugenda kutunulanga Busega obumu n'okusingako mu designs n'obunene naye ng'okutwalizaamu ekyo kyekifaananyi kyennyinza okusigira abantu waliwo n'obutale bw'oba otambuddeko mu bitundu ebirala local governments bwezimbye bw'ogenda e Masaka gyekali bw'ogenda Arua gyekali bw'ogenda Mbaya gyekali obutale buno buteekeddwa bulungi nnyo okutumbula embeera abantu gye bakoleramu emirimu gyabwe ate nga bujja natuyambako kuba kati tulina okusoomoozebwa okw'amaanyi okw'abantu baffe abakolera ku ki ku nguudo naye ng'ezimu ku nsonga zitumanyi nti ebifo mu butale biba tebikola ki tebimala kati bwe tunaazimba ebifo bino nga bigazi birungi ddala bijja kutuyambako okugonjoola ensonga eyo. Mpozi n'ekirala obutale buno bulina ebintu ekyokulabirako tulina bakadde baffe bamaama alina okukola naye ate alina omuwere kati kugenda kuba kuliko ebifo abaana gye basobola okubawummuliza maama najja n'awummuza omwana n'akola emirimu gye n'addayo n'amukeberako n'amulabirire nga tebamubbye kyekifaananyi kyenyinza okukola ki ate nga baba bateekeddwa bulungi nti bwe mba ngenda mu ba produce nyaanya butungulu balina ekifo we bali ekiteeketeeke ki obulungi bwe mba nnoonya ngoye balina we bali mu kifo ekiteeketeeke obulungi n'abalala n'abalala. Enteekateeka nno yeeyo bannakibuga. Mwami Mpoza lwaki buli muntu yandyesunze enteekateeka eno?
eya Greater Kampala development program? Sebo ebirungi bingi ebirungi ntoko ebigenda okuva mu programu eno ng'etambudde bulungi. Ekisookera ddala mu bintu ebisinze okulyako bannakampala ensimbi zaabwe kwe kubeera mu jaamu ataggwa. Enguudo ezimu ezinokoddwayo omulimu ogusookera gwe twagala zikole kwe kugattulula jaamu. Nti bwe mba ngenda Hoima seetaaga kuyita Nansana naye kasita mpita Masanafu n'engwe Bukasa ku Lwesentema n'empitamu n'engwe Kakiri ntambula bulungi nnyo. Bwe mba nva Masaka n'enkwata Ekitemu n'enzira Ekisozi nsaliraawo n'engwa ku Lwennakawuka neeyongerayo gye mba njagala nga toyise mu kibuga wakati. So ekirungi ekisookerwako nti twagala okulaba nti nno jaamu omugotteko gw'emmotoka gukendeezebwa. Bwe gukendeezebwa ne ssente z'osaasaanya ku mafuta zikendeera. Twogedde ku butale abantu baffe bangi nnyo batundira ku nguudo naye entities zino ze twogeddeko zigenda okukola obutale obugenda okuzimbibwa obumu okuddibwamu obuto buzimbye bulungi okuba nti n'abantu abawerako ddala bafuna ebifo we bakolera. Mukulu Seryazi akunyonyodde bulungi n'avuga nti n'abakyala we bagenda okukolera abalina abaana bannakawere bagenda kubako we batuuza abaana baabwe balabirire bulungi. Ebifo bya kasasiro bigenda kuteekebwa bulungi ti mu katale kasasiro oyo ayina waalaga nga tumukuumirawo bulungi nga tetunamutwalayo gy'alina kugenda. Tuyogedde ku by'okutumbula by'obulambuzi. Abantu bajja kufuna emirimu kyokka ate mulimu ne skilling centers nti entities zino okusinziira buli emu bwekoze enteekateeka yaayo oba wakapulaani yaayo balina bagenda okusomeseza abantu ebyemikono okubazimba mu byemikono okulaba nti omuntu atandika okukola emirimu gye tutera okuyita egy'omutwe afune ekigulira amagala eddiba. So bintu bingi nnyo bigenda okugira ku nguudo zino. Abantu bangi nnyo bagenda kusupplyinga material mu kuzimba enguudo, mu kuzimba obutale. Ebintu ebyo bigenda okukozesebwa abantu bajja kufuna ejjamba n'emirimu okulaba nga beeyimirizaawo ssebo. Mwami Seremba ali Buloba ampereza ekibuuzo kiweereza bwana Lammeka naye oba kigenda wanginiya Samu Mwesigwa oba kiddawo simanyi agenti enguudo zibazimba zibaako n'emyaka kino lwetuzimba luwangala myaka 10 lwa myaka 2 luli lwa 3 eza Greater Kampala muzimba za myaka emeka. Ekibuuzo kitandise bulungi naye nja kusiikira ekifaananyi mu busobozi bwange nti enguudo zino ezisinga ezigenda okuzimbibwa life span ebeesukka myaka 2 onookudda waggulu. Project eno ya myaka 5 omwaka ogumu twaguvuga dda ogwokubiri tugulimu tuguvuga kituufu tusigazze emyaka 3 n'ekitundu. Byonna ddala binaaba biwedde enguudo ze mwasuubiza n'obutale byonna nga biwedde? Byonna bisoboka. Ekikulu okufuna enkolagana ennungi ennyo n'abantu okulaba nti naddala kati ku makubo bawaayo ebifo byabwe tuzimba amakubo gano nga tewaliiwo okusikatira kwonna. Byonna bisoboka. Era nnyinza okwongerezaako katono nti bw'olaba ku nguudo ezi contract ziramaze okusayininga okukola oluguudo olwo kiri mu myezi wakati we 10 ne 18. Nti mu mwaka gumu n'ekitundu contract ateekwa okuba nga omulimu ogumuweereddwa guba guwedde. Kakati ebbanga eri ate ng'ezimu zigenda kuddukanyizibwa kumu nti bw'oba okola olwa Ssentema Bukasa contractor mulala agenda okukola Naggalabi Kitemu Kisozi naye mulala ne bakuwa emyezi 18 oba osobola bulungi nnyo myaka 3 okumaliriza emirimu. Sente weezirisiza amabanja. Sente weezirisebo gavumenti yaffe yazifuna. Assurance ki oba bukakafu ki abantu bwe balina nti project eno tegenda kubanyigiriza nga bba abantu ate tegenda kunyiga butonde? Bukakafu ki obuliwo? Obukakafu bwamukulu Seryazi buyinza okutandikirawo n'ennyongerezaako tewali buzibu. Kati okunyigiriza abantu banyigirizibwa mu ngeri nnyingi nnyo. Ajja kwogera ku kyobutonde naye kati ku sayidi eri endala naddala eri okufiirizibwa ebintu byabwe nga bwennyonnyodde bwe baali bateekateeka puroguramu eno amakubo agaalondebwa gateekwa okuba nga gaalina obugazi obumala. Ekigendererwa kyali kyakukendeeza okukosebwa okusobola okutuusibwa
ku bantu era ekyo kyetukoze eki kyetukola. Then ku butale, obutale bwonna obugenda okuzimbibwa bwalina okubanga ettaka eryo weeriri era ne local governments balina obwannannyini, so tetugenda kugula ttaka ddala kusengula bantu. Ettaka eryo already weeriri. Obutonde bw'ensi ssebo tugezaako okulaba nti waliwo kye tuyita project footprint, nti enguudo zino ng'omukulu bw'agambye already weeziri, tewaliwo oluguudo lugenda kuggulwawo lupya nti tugenze mu kitundu tuguddewo oluguudo lupya. Enguudo zino already weeziri. Ke tugenda okugaziyaamu tiweesanga ng'oluusi tutambula na fuuti 10 ne tuzaawulamu mirundi ebiri fuuti 5 neno fuuti 5 netwesa nga tetulina kye tugaziya nnyo. Kati obutonde obuyinza okukosebwa katugambe nti mbeera ya miti gye tugenda okugjawo mu kitundu ng'ekyo si mingi, kyokka ate era tugenda kugiddamu tugisimbe n'okukubisaamu emirundi ng'esatu kwekyo gye tugenda okugjawo. Mu ntobazi gye tugenda okukolera tetugenda kubundugulayo bubunduguzi ttaka. Design z'enguudo ezo ziraga bulungi nti tugenda kuteekayo culverts oba emikutu gy'amazzi mwe gagenda okuyitira obulungi okutambula. Kyokka tujja kuba buli kiseera twekenneenya bye byuma biri bye nayogeddeko mu kutandika nga twekenneenya nti enfuufu eyitiridde, abantu baffe bayinza n'okulwala. Contractor olina okuyiwa amazzi ku luguudo buli kiseera okulaba nti enfuufu abantu baffe tebanyigirizibwa nga bwe tukyogeddeko. So enteekateeka yonna tugenda kulaba nga obutonde bw'ensi bukuumibwa. Nsobola okwongerako. Nga tumbawumba. Kati tulina obuvunaanyizibwa nga program okulaba nti tusomesa ennyo abantu ku bulabe obuyinza okuva mu mirimu gino singa giba tegikwatiddwa bulungi. Oze tuyitanga social ills eziyinza okuva mu mirimu gino. So tulina obuvunaanyizibwa bw'amaanyi okanga tusomesa abantu, ate era nga tutaddewo enkola nnyingi n'obukiiko ku byalo ze tuyita grievance redress committees. Zino nga zigenda kutuyambako nnyo okulaba nti wabaawo okwemulugunya kwonna, wabaawo okunyigirizibwa kwonna, omuntu alina gy'addukira n'aloopa oba n'abaako bye yeebuuza mu bakulembeze ne tulabanga ensonga ezo zigonjoolwa. Mpozi waliwo ekintu kimu kye tutakoonyeeko nnyo naye nga ate nga nakyo kikulu mu mpagi ey'okubiri mukulu Mpoza gye yayogeddeko, ng'oggyeko amakubo n'obutale n'ebirala byayogeddeko, waliwo n'emyala egijja okuzimbibwa. Emyala gino nga gigenda tuyambako nnyo nga bwe tumanye embeera y'obudde, enkuba bw'etonnya gyonna gikola ki? Gibooga. Kati waliwo emyala egigenda okuzimbibwa nga gituyambako okukendeeza amataba ate kwegamba n'okulwanyisa enkyukakyuka y'obudde. Ampuliriza katuwumulemu katono bwe tukomawo ate tugenda kuwumbawumba programu eno, n'olwekyo toseesetwa kalimi katukomewo. Ampuliriza emaaduso okuli ddakiika tusigazza ziri 9 zokka tuyingire mu ssaawa 3:03 awo no mukwano nja kusiibula tujja kugenda mu mawulire. Naye nkujjukiza nti MTN ekugamba nyiga star 165 star 8 hash olonde sikulu pe osasule fees star 165 star 8 hash londa sikulu pe osasule fees awo nojja kuba okigadde era ojja kuyingira n'omukisa ogw'okusasulirwa fees wa mwaka mulamba bw'onooba ng'oli wa mukisa nga gukutambuliddeko MTN gye zikuwa. Enkola n'obukwakulizo bigobererwa, n'olwekyo tugamba nti we tubeera wamu tubeera unstoppable. Nkujjukiza nti Honest Estates Developers Limited bakuletedde estates omuli Gayaza Kiwenda phase 5, Mabombo phase 6 ne 7, Kachiri Nampunge bakyalina n'ettaka mu estates zaabwe nkadde ku luguudo Nansa na Bujuuko Lwehoima balina Nansa na Bujuuko Kigoma, Namusera Bugembe, Namusera phase 3, Kachiri Mwera, Kachiri Magogo, Gobero Muguluka phase 1 and 2, Wakisoka Sengejje, Kachiri Simba Mannyo ojja kubasangayo.
so nga nti ku Lwentebe balina Nakawuka 0 phase 4 ne Salutaba Expressway balina Estates Namugongo muli Namugongo Sonde Namugongo Misindye Honest Estates Developers Limited bazima n'okutunda ennyumba eziwedde Estates zabwe zonna zirimu amasanyalaze enguudo nnungi n'ebyapa bya mayiro emiwendo gisoboka bali ku Martin Road okulira Aga Khan roundabout ku Mankesha Building omwaliro ogusooka bakozesa mazima era ge bakulembeza bakubire ku note 772 57 28 73 oba note 7 note emu 57 28 73 awo nno ojja kumanya ebisingawo ensonga zikutambulire bulungi nkujjukiza nti Ministry ya Works ne Transport nga bali wamu ne Eggs Road Operations bategeeza abantu mwenna abakozesa oluguudo lwa Kampala Entebbe Expressway nti waliwo okulongoosa n'okutereza okugenda mu maaso ku luguudo luno omulimu guno gwatandika ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogwokubiri era gugenda kuggwa ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokusatu abakozesa oluguudo luno mwenna mutegeezebwa nti oluguudo lukyali luggule eri ebidduka byonna ne musabibwa okugoberera amateeka gaba contractor ali ku mulimu guno okutusanga guwedde tubasaba abavuzi b'ebidduka mwenna okuvuga nga mwegendereza era mugoberera amateeka g'ebidduka n'obupande bonna obuli ku luguudo luno tubeetondera olw'okutaataaganyizibwa kuno Eggs Road Operations era ekujjukiza nti nyumirwa emiwendo ekisaliddwako paka ku bitundu 7 ku buli 100 singa osasula ng'okozesa UPESI card okuyita ku Kampala Entebbe Expressway okumanya ebisinga obakubire ku ssimu etali yakusasulira eri note 8 27 17 oba ku mutimbagano www.key.go.ug Airtel egamba nti mukwano kati kola kusalawo buli kimu bakikwanguyiza bakuleetedde data atabuukabuuka data omulungi osafinge ku simu yo ogugolinge olaba obuzannyo bwo olabe TikTok n'ebirala kwegamba onyumirwa obulamu weewumuze Airtel ebyo bikozeeko osobola okukozesa My Airtel app ne bakuwa bundles ez'enjawulo eziri eyo so nga ate osobola okunyiga *10# nyiga *10# jawo olonda option ey'okubiri oba okusalawo okwokubiri awo noweegulire bando eya wiiki ey'omwezi ebintu bikwanguyire n'olwekyo tugamba nti Airtel bino be babitegeera era be babisobola katufuneyo amasimu nga gaago bw'obanga gy'oli ng'olina ekibuuzo kyonna ku nteekateeka eno eya Greater Kampala Metropolitan Area enkulaakulana bw'obanga olina ekibuuzo ky'ogyebuuzaako ate tuwumbewumbe kubanga n'eddakiika tusigazza ziizo ntono nnyo wano waliwo Seeka agamba nti singa omuntu agaanira mu kkubo n'agaana okuwaayo ekitundu ng'abalala bonna bawaddeyo ne basigalawo kawugiro kiki ekibaawo Lamek mukulu Lamek anategeezezza nti twongera oba tugenda mu maaso okwogera n'omuntu oyo paka lwatuwa ekitundu ekyo ekyokubiri bw'agaanira ddala ekyokubiri ekyo tetunnakifuna era tetukisuubira nti abantu olumu bayinza okugaana nga tebannalaba ku kkubo tebannalaba ku birungi bikola ki birimu naye kasita batandika okukola bwe bati ekkubo abantu abasinga bonna nga bavaayo nga batuwa ettaka katugire wano n'omuntu naabulirayo CBS wangi kama wange esebo webale kuweereza esebo kabega bukandula gomba wabali kweta abakulu abo mukama wange esebo mukisa ensimbi bazifulumizza bagenze mu bantu era bakaluubiriza muno mulundi n'ogumu era mbadde nteesa ngamba bakulu abo nti bannange mukole ebintu ekyo babakola ekintu ekyo bazimbe oluguudo olujja mu maanyi g'abantu takale babawadde abantu babiri basanyufu kale tweyanziza nnyo timukole omulimu ogujja mu kitiibwa ky'ettaka eribaweereddwa wangi CBS tayogedde kale kantandike ne kansala nga tumaliriza Namuddu Kate eddakiika tusigazza 3
ekigambo kyekisembayo esimu katuzireke bagenda kubasomerayo enamba emunuze kumusobola okuba fakiti ngenda kuba wandoze ya Nakalembe Prose banawa kisumba nga mwine ensonga Kansala Kate ekigambo eri abatuuze abakulembeze n'abantu abalala ku nsonga ekigambo kyange ekisembayo eri abatuuze n'abakulembeze mbakubiriza nti okujjumbira enkiiko zino ezigenda okukubwa mu bitundu byabwe ebyenjawulo okusobola okumanya biki bye bagenda okusayininga mu consent form eyo bamanye kigenze kitya bawaddeyo ki era bagenda kufunamu ki mbakubiriza okumonitalinga ebintu byonna ebiba bikoleddwa abantu bano ba contractors abagenda okujja ku nguudo zaffe kubanga abantu abamu bwe baba bakola enguudo tebayiwa amazzi enfufu negenda mu bintu by'abandi ebikozesebwa bamaduuka ngaago so balina okumonitalinga okulaba ti ba contractors bano ekibaweereddwa kito kye bakoze bayiyeeyo amazzi emyala gizimbiddwa ettaka lye basimye ku nguudo njo lirazeewa abatamanya nganda tebalikozesezzo ditwala okwonoona obutonde bw'ensi nga bajuza entobazi so gwo mulimu guba gw'abatuuze okusobola okulaba nga bamonitalinga ebintu ebigenda mu maaso Mukululameka ojja kunzikiriza mpiseewo akalamu kano nga bw'omanyi ndi munnabyabufuzi ate akaseera ke kano akatuufu kennyini nti ekigenda maaso ffenna tukimanyi mu Kawempe omwami Nalukoola Kanso tetuze campaigninga naye nga munnanopu nsobola okayisaawo nentumirako abantu bange bonna abandejje division nentumirako omukulu Sajjali Abeene abasobodde okunfuula kyendi omukulu Matyalwa nga bwanika kyomukama mwe kyasinga okuyayaanira nopu everywhere kale toyaziza nnyo mwami ebigambo nno tabitutte Esau nga tumaliriza wano waliwo abuuzizza Mugerwa Ronald agenti mbuliza abakulu oluguudo lwa Nkowe Mende Sanga mweruli munteekateeka eno sebo oluguudo lwa Nkowe Mende Sanga terulimu mu nteekateeka ya GKMA naye ate lwe luguudo lwe tutandise okuteekateeka era olunaku lw'olwaleero tukubyeyo enkuŋŋaana z'abatuuze 2 ku ssaawa 4 tutudde Mende we yatandikira ku ssaawa 8 tubadde ku Mende Kalema lwaki mubasudiya nga terulimu tetubasudiyizza era tubanyonyodde bulungi nnyo ebigenda okukolebwa ku luguudo olwo tuteekebweteeke bulungi omukisa omulala gujjira ze zimu ku nguudo ezigenda okukolwako si buli abantu dakika tulineemu sebo neyanzizza nnyo abatuwuliriza bonna amanya nsigadde nze mpoza Esau ne munnange gwe natambudde naye Bawaira Simon environment officer munnange tweyanzizza byonna sebo Bwana Lameka si buli abatuwuliriza kadde keeko sebo tweyanziza nnyo okutukyaza kkiriza ntumire ku bakama bange abatusindise omutesitesi wa ministry yaffe omukyala Edmachu ne program coordinator omwami engineer George Bwanga tukubira abantu mwenna abatuwuliriza tubeebaza abatuwadde ettaka era tubakubira twongera okubasaba mukulagane bulungi nnyo ne programu eno tulabe nga tukyusa ekibuga kyaffe webali nnyo webalire ddala Ssaabasajja Kabaka awangaale ku lwakatala n'ensi yange ampuliriza programu bwetu bwetambudde eddakiika tubuza sekendi zizokka okuyingira mu ssaawa 3 ez'ekiro ky'olunaku olwaleero njagala kubaagaliza ekiseera ekirungi mbaagalize wiikendi ennungi enkya lunaku lw'abakyala twagala tulubaagalize nga lulungi Katonda yongere okubeera nammwe Ssaabasajja Kabaka awangaale